Oluvannyuma lwa mwami ono mukulu Dani okuteeka cameras mu nnyumba ye, bambi cameras zakola omulimu gwazo ne zitandika okukwata buli kimu ekyali kigenda mu maaso mu maka ge. Wabula olunaku olumu cameras zaalabako omukyala ono ow'amaka Namutebi ng'ali mu kulongoosa nnyumba bw'alongoosa ku fridge ng'akola emirimu egy'awaka naye nga bambi omwami ye yali taliiwo mu kaseera ako. Wabula oluvannyuma ennyo omuvubuka ono Bashir yava mu kisenge bw'ati n'ajja omukyala ono yali akolera emirimu gye n'amukwata mu face bw'ati nga balinga abazannya nti akawuna naye ng'omukwano gwali mungi nnyo ogwali kugenda mu maaso mu kaseera ako era oluvannyuma ne bakwata ekkubo ne bagenda mu ntebe ne bakwata bulungi ne batandika ate okuromansinga ne batandika okukwatira bulungi mu mukwano omungi ennyo era oluvannyuma nnyo batambula butereevu ne bagenda mu kisenge era kamera y'omu kisenge nayo yabakwata bulungi nnyo nga batudde ku buliri bali mu laavu ennyingi ennyo bw'atyo omukyala n'ajjukira nti oluggi lwali luggule era bw'atyo n'akwata ekkubo n'adduka n'agenda asobole okuggalawo oluggi n'omuvubuka ono n'akwata ekkubo kateni n'agizzaawo ey'omu kisenge. Omukyala yakomawo bambi ne batandika ate we babadde bakomye ne batandika okukola omukwano gwabwe omungi ennyo anti nga mukyala w'omu maka ali ne mutabani wa mukulu Dani mu maka ge. Musajja wattu ng'ali safari ali mu kakalaba emirimu ali mu kukola nsimbi asobole okulabirira abantu bano eno ababiri era bwe batyo olunaku olwo kamera z'abalaba bulungi nnyo nga bali mu kukola omukwano. Abantu bano balina akamanyiro kangi nnyo anti omukwano gwabwe baagukoleranga mu nnyumba ya musajja wattu mukulu Dani era bw'atyo olunaku olumu yali akomyewo okuva mirimu gye n'akonkona naye nga teri kanyego bw'atyo n'ayingira n'atuula mu ntebe nga ye bambi tasuubira kuba nti waliwo ekigenda mu maaso mu maka ge. Abantu bano eno kamera z'omu kisenge mu kaseera ako zaabakwata bulungi nnyo baali mu mukwano era time Dani we yakonkonera n'ayingira n'ayita abantu bano beekanga nnyo omukyala n'avaayo n'adduka n'ajja n'akulisaayo omwami n'amulaga omukwano omungi ennyo nga bw'amwagala ennyo bw'atyo n'akwata mbu n'amuggyamu sokisi mu mukwano omuyitirivu ennyo n'amukulisaayo nti munnaye kulekayo omwami wange era n'omwana Bashiri n'ajja n'akulisaayo kitaawe ng'abantu bano ababiri beefuula nti tebalina kye babadde bakola nti buli omu abadde ku bibye musajja wattu nga ate amaaso mazibe wabula nga kamera zo amaaso gaazo tegaali mazibe era buli kimu ekyali kigenda mu maaso kyazikwata mu kaseera. Olunaku ate olulala mwattu mukulu Dani yalabibwako ng'akomyewo era bw'atyo bwe yakonkona n'atawulirayo kanyego k'olwo yakwata bukwasi n'ayitawo mpaka mu kisenge era akaseera kayitawo katono ddala abantu bano ababiri ne bajja nga beesitudde nga tebalowooza nakulowooza nti waliwo omuntu ayinza okubeera mu nnyumba mu mukwano omungi ennyo n'ajja omutabani asitudde nnyina n'amuteeka mu ntebe ne batandika okukola omukwano gwabwe omungi ennyo ddala bw'atyo bw'omutabani yakwata ekkubo n'asituka agenda ateekeko TV era yali akasituka bw'ati nkugambye abantu bano balina omukisa ate gwali gwa waggulu nnyo ddala bw'atyo otaata yava mu kisenge n'ajja n'ababuuza bwe gye bava wabula baamulimba nti baali bweru mbu baali balongoosa era mbu omutabani yali ayambako mama we okulongoosa. Musajja bw'atyo n'asanyuka nnyo n'alowooza nti mutabani we alina amagezi n'amugayirira mutabani weebalire ddala ozzeemu ku magezi kati osobola n'okuyambako maama wo bw'atyo bambi musajja wattu ng'ali blinded ne abantu bano eno ababiri nga ye alowooza munnange bakola ate emirimu bwe batyo wabula era omutabani n'amutegeeza nti munnaye taata era amuyambirako ddala muyambirako ddala ku mirimu wabula musajja wattu nga takimanyi nti emirimu gye bamuyambako ate mwe mulina okugatta eyandibadde mukyala we nga yegatta ne mutabani we. Bambi abantu bano bannange omukwano gwabwe gwali muyitirivu nnyo ddala anti ate omulundi guno eno omutabani yava mu kisenge Bashiri n'ajja bulungi nnyo mu fridge anoonya kyakunywa ng'olwo maama ali mu ffumbiro afumba nga bw'omanyi munnange ennyumba z'ennaku zino ebiyungu bibeera munda bw'atyo na maama kennyini yeesula n'amugamba bannange omukwano nina mungi nnyo waakiri kale mpaayo kakiisi bw'atyo omutabani n'ajja mu kadinisa akawula effumbiro ne dining asobole okutuukiriza ate maama kye yali asabye ku mulundi ogwo bw'atyo n'amuwa kakiisi